Nteteera ku mmwe abalungi abaagalwa Kayiba Mukuukulu ateteera ku nnyina ate omumanyize kitaabo omuwende kwanyiiga kyova olaba saagala kubavaamu bulekwe ng'omugobole bwava mu mutumba oba obavaamu nga ddungu bwava mu mbogo munnange ne bagikuba amayunja mato oba amakooba ne bagirindiggula ku ddimwa n'ensanke neeyiika. Abange mbaagala nnyo nabamanyanga kubanga eyakumanyanga bw'avaawo ekkubo liziba. Nze Musisi Bosa Geoffrey Munabusiro nkonge ya muvule nantagwira kyeya kimu kiwoowolo munyogwavu atalina mazita lyandisaava kubanga ni mwana wabambejja omukenkufu mu lulimi Oluganda era Ssaabasonyiwa Lukaluboomya okwetoloola Ssengendo Nabulamu kaawonawo era Ssengule 2022. Olwaleero nzize n'ensonga ekiteete kyeki ekiteete okimanyi ekiteete lwaki ekiteete kibeera mu maka g'Omuganda nazzi kuno naddala ensonga endeese okunnyonnyola lwaki ekiteete kibeera nnyo mu mulyango. Abamu mulaba ebiteete mu miryango gy'abantu naye temumanyi lwaki. Nazzi kuno nga amaka g'Omuganda gabaamu ekiteete. Ekiteete kino kye kiteeteerwako n'olwekyo kisimbibwa mu mulyango. Gwe okinaabirengako Omuganda anaabira ku kiteete amaaso buli ku makya kubanga kiwanuuzibwa nti kye kisibukamu emikisa. Kyova nga buli lw'obeera nga wakazuukuka ku kiteete okwo nga kwonaabira amaaso olwo n'olyoka otambula n'ogenda gy'ogenze n'oyiiya oba n'onoonya ensimbi oyige engotta okwase oba ky'oluubira kyonna okifune kubanga ekiteete kino kye kiteetererwako era kye kigaba emikisa mu maka ag'Omuganda. Eyo n'ensonga lwaki mu maka g'Omuganda mubaamu ekiteete mu mulyango. Waliwo n'ebiteete ebirala bye tulina ng'eky'omulusuku kiyitibwa entayinduka. Waliwo ekiteete kikolerwako emikolo gy'okumala amawemukirano mu maka. Nja kudda mbannyonnyola ebirala ebisingawo ku kiteete ekyo naye nga essubi etteete lyonga etteete lirina emigaso mingi nnyo kugeza balisasira mu bidaala ku mbaga etteete eryo balikozesa okusereka ennyumba okusogola omubisi emigaso mingi nnyo naye katukomewo kankomaawo olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala.